Bannayuganda mbayitanga mbagamba nti ennaku z'omwezi nga 27 mpaka nga 1 Maachi muganda wange Harvest Money wano Kololo okuyingira mutwalo gumu bwe guti bannange mujje mu Harvest Money abagala okuyiga ebintu ebyenjawulo olunda nkoko olunda mbuzi olunda mbizi olunda nte oli mulimi okola kiki muganda wange olunda njuki jangu ate weyongereko obukugu waneeno kwa Harvest Money Kololo nkugambye ffe bwe tuba tutegese okimanyi nti Harvest Money fenga ababukedde oba Vision Group ffe ekintu twakyesigaliza jangu okuyingira mutwalo gumu ate gwagenda okubanga oyigayo ebintu ebyenjawulo emitwalo 2 gyokka bagenda kubanga bakutraininga ku buli kimu kyonna kyokola kyoyagala kale nenkugamba nti ennaku z'omwezi nga 27 guno omwezi gwennyini ogwokubiri gwe tulimu mpaka nga 1 ogwokusatu Harvest Money wano Kololo kiggwereeyo.